ate ab'amataali mukulu bw'atuuka mutaako akamwenu mwenu bano nabugombe bwe muli kuwulira obwo omugenyi omukulu bananga atuuse omugenyi omukulu ow'endawulo right honorable olwemba lw'eggwanga bwe luwakirize ku lwa Busoga nyowe biteeketeeke otyo ali kujja mu kifo kye kale tutyame maama eno mu Busoga tukuba omuzira nga twaniriza omuntu omubedoti niwe kampulire ku muzira ogwaniriza maama basi ebwira maama third deputy Prime Minister Right Honorable Rukia Isanga we bali kutuleetera maama okoze omulimu maama Katwikiro wa Busoga baba waife Kyabazinga ali ku mukolo guno Deputy Prime Minister abe Busoga mukaira waife Professor Dr. Haji Lubega atenga niwe chairman wa Uganda atenga boli kunekigere mu Busiramu oyibiche kutegeeza mukyala musafiri tuli mu kusaba kwebaza Katonda okutusobozesa okwira tudakwandulira nga bwe twali aye wootuukire nga baba waife Kyabazinga wa Busoga ajja kutulamusaamu yeyongereyo yabaire ni programu eyindi then tudakwongera okuwadita kweta Deputy Katikiro owekitiibwa Osman isatu maawunzi ku olunaku tutwale guno okay
يا أيها الذين آمنوا يصلون عليه وسلموا تسليما. Baba Kyabazinga wa Busoga, Right Honorable Prime Minister wa Uganda, Right Honorable Robinah Nabbanja, Third Deputy Prime Minister wa Uganda, Right Honorable Rukia Nakadama Isanga, First Deputy Katukiro wa Issabalangira wa Busoga, Baba Menhya, Nibaina bakwerekeireku, ba Honorable Members of Parliament, abali wano, leadership, local leadership ya district, abakulembeze baife mu Busilamu, ba RDCs, and our invited guests from the United Arab Emirates, ba Hajis benali nabo e Mecca mukuzi guno ogw'2023. Baba Kyabazinga simanga nkali kweta okulamusa okutolera abasiramu bosalamu zena ntwala omukisa guno okuyozayoza ba Hajji mwana mwena Busoga n'enda ya Busoga wetwali nabo e Mecca omulundi guno. Nsaba Allah ja'ala wa'ala ayikirize hijja yaffe atusasulemu kyetusinga kulera. N'abo banaife abatwaire nniya Allah abasobozese bajje ku Kaaba omwaka guno ogw'Eid ogw'2024. Baba Kyabazinga mukaseera kano. The second Deputy Mufti, Regional Qadi, n'abakulu ab'amadini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusaasana emirembe gya Allah gibe eri mwe mwena mwena omuli wano. Taata Kyabazinga siima oyogera eri abagenyi bano olw'ebiseera. Assalamu alaikum. Right Honorable Prime Minister wa Uganda, Robinah, the Deputy Prime Minister wa Uganda, Right Honorable Rukia Nakadama, abakiise ba Parliament abali wano olwaleero, Issabalangira wa Busoga, abalangira ab'ensikira n'ab'amasaza, First Deputy Prime Minister wa Kyabazinga wa Busoga, Professor Lubega Mohammed, Second Deputy Prime Minister wa Kyabazinga wa Busoga, Ahmed, Osman, ba Ministers wa Kyabazinga wa Busoga, okulembeze ebyobufuzi mu bitiibwa byenu, abakulembeze ab'amadiini, abagenyi baife ab'endawulo mu bitiibwa byenu, abalangira n'abambeeta n'abataka muna muna oddeyo basebo banya ntwala omukisa guno okukubaaniriza mu maka gano ag'abalangira n'abambeeta mu Kidhakaba. Mwebale kwira mulungi muti Balanga wasuga wenga n'eddaamaanyi. nayongera okubayozaayoza olw'okuba abantu abayiteekamu abaniriza abagenyi ate abali ekyokuboneraku eri ensi yonna yonna mu nsonga y'obwegayizi n'engalemu. Nongera okuyozaayoza bannayiffe abasiraamu abaasobola okujja e Mecca okumaliriza pilgrimage gye tuyidinga hijja era basobola okwira nga bafunye emikisa eva kirumba ate nga bantu bandawulo
Nomuli Ambassador Zaake Kibedi, Nomuli Second Deputy Prime Minister waife Oweekitiibwa Ahmed Noor Osman n'abandi kamaala mu bitiibwa byammwe mwebale nnyo. Nayongera okwebaza abakulembeze baife mu Busiraamu basobola okunonya empiiya olw'okutwala bannaife okujja e Mecca era bayira kukalanga mwebale nnyo omulimu ogwo gw'okumobilizinga funds n'ebintu byonna byonna ebisaanire. Twijjukire nti okujja e Mecca bakuuminga hijja n'edimu ensonga semasonga mu ddiini lyaffe y'Obusiraamu nkani the pillars of Islam. N'olwekyo bikuba omulanga eri bannaife abangi abakaali kujja ekinayita mu maiso musobole okujja era mwire nga kibumba amazzi kubafuwaku okwiruka. Twebaza Kibumba asobozesa bino byonna kubanga mwijjukire mu kiseera kya COVID-19 bayemereza okujja pafuminga pilgrimage nkani hijja e Mecca. Aye twebaza Kibumba waife atusobozesa okuba nti okujjayo mpegaano kabiri okwegwirewo. Ng'akali ku nsonga ndala yeene ntwala kantwale chance eno yeene nsaasire family eya Haji Musa Kasimba ekibiki ekamuli nti bwe yajja okumaliriza ensonga eza hijja tiyasobola kwira nti nayo naye ali Kibumba amugumiza era mwena libagumya mu kiseera kino kino era okuba awalala twena twasobola okutambuza ensi yaife eno mu mirembe ombasaasire nnyo. Ng'amaliriza mbeebaza olw'emirimu egy'enjawulo gye mugire nga mukolera Busoga eno ne Uganda okuba nti mu lulya luno lweno mulimu abakulu abava mu bangi nga n'omuli Third Deputy Prime Minister wa Uganda Right Honorable Rukia Nakadama, mwabaamu Ambassador Zaake Kibedi akiikirira eggwanga lyaffe mu United Arab Emirates n'abandi bentasobole kumenamena mu by'ebisiibo ebigiire nti mwebale kubakuza mwebale kubasomesa era basobola okutuuka okuweereza eggwanga lyaffe at both national and international levels. Also, we have cultural leadership. We have about 6 to 7 kingdoms, and the kingdom you are in today is Busoga Kingdom, and our king is just there before you, His Majesty Gabula the Fourth. Yeah.
So ekitiibwa Prime Minister ekigambo ekyo twena okitwala bulungi. Ensonga ey'okubiri, mama Bugweri eno n'ebimu ku bitundu ebiri n'eki n'omukisa kuba enguudo isatu namba eda corners major highways dibita mu Bugweri district. So I accident n'egenda eri mu districts ne bakuba nsinga bwavu, so abantu baife tebasobola kweyitanga bulungi. Accidents direeta abalwaire bangi okuva kuliya kwa Bugweri olwa accidents, ate n'emiriraano gyaife nga banange bano benkola nabo ensalo boona bampeereza abantu kuba eno ku extreme ends yoona abalwaire bavaayo nga tebasobola kujja era ebalwereri. N'olwekyo eddwaliro lyaife eri e Buseesa Health Center 4 mama tiriri ku standard ya Health Center 4, liri ku standard ya Health Center 2 aye nga muliina tulyeta lya Health Center 4. So we are begging that we standardize it to Health Center 4. Oba resources here dibadiriwo, we can also upgrade it to a district hospital. Lastly, ensonga esembayo eri ewa president, kuba tuweze kumukoba bigambo bingi, tuweze kumukoba bigambo bitono ino byajja okola kugera byona omukoba ebingi ajja akola ku bisatu byonka. Omwami w'ekitiibwa district eno eviireyo ni idea ey'okwenda okusustaininga the National Oil Project and also the famous PDM. Aye nga tumitira mu establishing a serious market grains. We want to establish it here. We have a land here 5 acres etusobola okuwaya as a district. Ate tulikolagana n'obwa Kyabazinga bwa Busoga tusobole okuba nga tubasomesa bategeere obwetaavu obw'akatale kano kuba districts da Bugweri, da Busoga, da Ndimi, da Duma, da Bidandali, da Mogo, and everything n'omukyere n'amaigo. So tukoba tuti His Excellency atuyambe tusobole okukola this 5 acres upgrade eya parking yard, ate tusobole n'okukola construction eya stores around the yard, but also to provide silos and value addition machines for rice, maize, cassava, n'ebindi ebigira tusobole okweberezaawo PDM. This will definitely go a long way to reduce on the poverty levels by creating market for the produce and creating job opportunities. Your Excellency, Maliriza, rehabilitation which is available and the 400 million for construction of the administration block which is also available. So madam, ebintu ebyo mwankobye okukoba president wa Uganda. Tulagala bulungi tegano ono Prime Minister mukwano gwaimwe era mwejjukira bulungi nti yali yakava wano duzi ngaidye ku fundraising eya church yabasuubiza nti ku church alinakola ki right honorable kyatusanyusa ino nti newe ebyokiikira president kuba nenda kwa update omulundi gwasemba okuba wano wayinda ku fundraising ya church olw'ebiseera onkobyo kyolijja kwigalawo expire nenda akukobera nti church yatuuse ku wall plate kale nja kwida ni management ndi wano for 2 weeks endo okukolera wano nda kwida ni management twabasuubiza amabaati kasereke. Then ekyokubiri right honorable okutoola abantu mu bwavu ku kyalo kuno twakola saako yabange na saako yona butemperane registered in the Ministry ya Trade and Industries yona ndakwida nongere okugikubitiramu, so far it has registered 200 members. Awazira kumala biseera
ndikiriza ndete woman member of parliament ow'ekyalo kino nga bwaida ngenda okukobera right honorable kino kankyogere mu luzungu nti when you visited the Uganda embassy in Abu Dhabi, following up the achievements we scored during the expo, I want to present to you officially some of the investors that followed your call to come and invest in Uganda. Before you leave, they will do a handshake with you, and if you don't mind, take a photo, a group photo with you. I'm in contact with your office for them to come and pay us a call next week. Allow me to start by presenting to you General Protorian, Mr. Taj. You can go and hand. Haji Ambassador Zaake Kibedi n'abakole bona mama mbakolo omwo mulimu the president wa family yena mugole myaka ni Haji Muhamadi aliga huyu aliwo oyo ni president wa family. Tulina abakola abandi bali awo banji ngaye bona bagwa mu family eno. Tulinibako ilime baifa bako abomuluya luno bali mu family bali mu bakola abo abajire Mecca bakoze hijja era tulimu ni abagala nga ba family eno era bona bakoze hijja. So mama no mukolo guno go tuli ko lwalero nga the ambassador Zaake akulire baine okubona nti tukola omukolo guno ogwagalala bingi nti mubakoze mu protocol na asingayo yabanga mwena yabese era yasobola okweta His Excellency the President of the Republic of Uganda okuida okuba ngo omugeni omukulu era n'entebe yo mama joti ayimemu. Nenda kubebaza mwena abasobola okuida omukolo guno gutwidukisa bingi ino kubanga ife yetuviire inuma mama right honorable amaka gano bayitonga idi aya amayumba gali gano gona gali mbalata baifaye nga bahaji era batini bwe bakolanga ensonga lwaki olwaleero oli kubona kino ekiriwo era twabaitwese president wa Uganda mama omuti guno gwenemereiremu His Excellency the President of the Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yakusimba era nga ije Mecca muno buli mukulembeze abakulu bona abali mu Uganda gano batuse ku Mecca gano mama niwo bairoka ali kutuuka okulebe waida wako masaidi ere yetwali ne fundraising nomuti gwa mama right honorable Kadaga wona no akaguliwo yakusimba ira. So bana muongera obugalo obo omugeni omukulu atukyalire NRM oye NRM juu so much. Chendi kwenda okusembyayo tulina
omu ku bagenyi baife nga tulina chancellor wa Afama Office of the President Hajati Zamina Malole yena ali gano leka bawubire ku omukono ino Mufti wa Nakadama mutesi omugero wa mukulu Prime Minister Ajegere Nabbanja dada waife kusangayira okubona bwe bali kuyita bageni bonna bali gano mbona nti bangi bwe bali kuyita kubaawo omukolo guno okweisusa President wa maka gano Haji Kibedi iba Hajat abakaire okuva Mecca bwe bali okutuukiriza bikolo mumpajizabedena emusiramu gabakobera tuli mugeni. I'm very proud of Honorable Zaake. I remember when I was vetting him, there were a lot of issues. And to apart muto kwa kasobole ya likuja kodi biti ai nalemera na kwa banti oba muto kakye tuboni watasobole biza kumubona abako bati gatubazo kubisa aba omuntu eyali omukulu gavumenti kiseera ekyo yataka kwa president mwana musiramu tate kwa kuja Denmark wakati musi ya basiramu akati twamaze kumubisa era bamwikiriza n'afana na chance okujja ko bantu mutolere mutwalire tumuleka akole mama omwana yakulemerwe Denmark yavayo galese yasobola atinta de pebirundi ebiri kwaganira abana Uganda okonde ebiro byagikola yatandika project oba yente Denmark abi bisina sungora nga mutwere okumutwalire bana bibona cyalikola yino aine no yali United Arab Emirates ayifikira bulungi olwekyo tuli sima natusaba nti Katonda muyambe yongera okola obulungi ebirimu so abataka banasanga kubabona ayenga bakobye bikutuka kujja katosi eri omukolo ogundi ayeko kasoke kwirumendere emikono ayisanga likuba nimwe mama ndakule kwiro abakulu mwena bitibwa byamwe njagala okusiima ala olunaku lwaleero naddala nga tuli wano ku lwa munnaffe ne banne olw'okukola hijja njagala okusiima emirimu gy'okoledde Uganda nze ndi wano ku lw'ekitiibwa President amazima gali leero mbadde nkuyiye naye muzeeyi akedde kunkubira nalanga ogenda wa Kibedi neŋŋamba nzaani agaana kangende kasanye baŋŋambye mubazzukulu tukikubira engalo ekyo basaba ne banyawo kati ndi wano ku lwa mukama wange President ampadde message yo loza dollars zino muli muno akantu baasi eno evudde mu State House ku makya ne baŋŋamba nti oyongereko naddala mu nsaasaanya gy'okoze okuteekateeka omukolo guno Bugweri ne disitulikiti empya twaziteeka mu bajeti y'omwaka gw'2023-2024 era mu mwaka gw'ebyensimbi guno bankola oda amabaati g'ekkanisa yaffe eya Buwooya gye mwatwala ne tukuŋŋaanya ssente empitirivu naye tugenda gaweereza amabaati kubanga Busoga mwina bajeti yammwe mu ofisi ya Prime Minister tegajja kuva eri kalamoja ova kuko we shall charge the Busoga docket then n'essomero and so upgradinga eddwaliro lyammwe egende ku center for ate tulifuule hospital kino kitutenga bwe kiri then nze nga bwe kati jja kusaba owandiike DHO awandiike ate nange bampeeko kopi kati okwo kwe mansiizira ndagire engalo ed'amaanyi kakati ebisigadde amasanyalaze gatambula ogwo mulimu gwa muzeeyi mukubire mu ngalo esente za PDM zatuuka si bw'ogamba ekyama buli muntu mumuwa akakadde ke temusalasalamu
temusala musente ezo jaga yakati mubawaka 3 2 manya meka omuntu bamuwaka kaddeke alimako ate n'alundako. We call it enterprise mix. Kati nawe ne wajjawa mu bwavu. Ate president yalagidde nti esente ezo zisasula oluvannyuma lw'emyaka 2. Omaleyo oluvannyuma lw'emyaka emeka 3. Awo omugagga tagabudde bannaayi. Abaziina mubeere nazo muzikozese ate zibakulaakulanye bale mu myaka 3. Naawe oba olina kyoba towedde abuludde. Kakati n'emyoga bwe tutyo emyoga president yalagidde luli babadde bazibajjako myezi 4 nakati temukikola ekintu ekyo bazisasule oluvannyuma lw'omwaka ate bazimaleyo mu myaka 2 mukube mu ngalo. Gavumenti yaffe ya NRM president yandagira tuteeke mu budget biliyoni 1 eya sente okulima enguudo zammwe ezammwe ez'Ebugweri tewaliwo za Uganda tewali zawanowoka biliyoni namba okwongerezaga bwe bubadde. So buli najja ne mutulaga ekizimbe ekya administration block nga kiremedde awo ku musingi mu budget twatadde miliyoni 4 mutandikiramu. Njagala okubasiima okujja, njagala okubasaba mukole nnyo bannaffe ate mukole nga muyina ekibalo. Bw'oba olina yiikayo ettaka emu amaanyi gaba gakendedde awo kiba kitegeeza bw'ogenda mu bikajja owedde tuli ffenna naye yiika emu osobola okusimbamu obumondo obuzungu n'ojja mwana wa 2 miliyoni 8 mu myezi 3 gyokka. Yiika emu singa ogisimba obutungulu bagambye ennaku zino bw'oba obulimye bulungi nga bwa mulembe osobola kujjamu ensawo 50. Esaawa zino ensawo y'obutungulu egula emitwalo 35 ezo miliyoni 17.5. Bw'oba ofunye esente ziri eza PDM emiliyoni ya sente ogyeko ensigo hybrid esimba yiika eri ku mitwalo 25 ogye miliyoni 17. Lwaki omwana taasome? Lwaki nga tasoma? Obutungulu bwali budibyeko era woneno bangambye bajjayo akatungulu lukumi akatungulu era namwe nga mubugula. Ekitegeeza n'abawano bokka basobola okukola ki? Okegulira. Tuli ffenna and so abantu tutandika okulima n'ekibalo oteekamu tesi kibalo. Bw'olima yiika 2 ezo miliyoni za 3.4 zaye eza 7 miliyoni osigale ng'olina ezizo. Tuli ffenna abalungi naye munadda mu kasooli tumwetaaga kubanga mmere naye kasooli oyo yalirimiddwa abalina ennimiro ettaka lingi mulaba mutya. Gundi mugezi nga mubuulire. Njagala okubasiima ambasada, njagala okusiima kangende Jinja kubanga waliyo omukolo gwe mbadde ngenda okubeerako nga sizze wano ate nabwo mukyala Museveni yabadde agenda era nagati kakati gwerekayo Prime Minister yaba agenda. So ekitegeeza almost ndi wakati eno wa taata eri wa maama munzikirize ngende kubanga obudde bugenze naye njagala okusiima first Prime Minister ono yampa amagezi yebulaba akola ati majegere naye nga amajegere nyina empaji yange wano nesiima era